Essabo kirala nnyo. Essabo kitegeeza essinzizo. Essabo kya lulimi Luganda kitegeeza essinzizo. Nti ekereziya ssabo, muzikiti ssabo. Kati nze ndi mu kuzimba essinzizo ery'obuwangwa n'ennono. Nkuba abasamize babadde bakola kimu kuzimba masabo mangi wa Toyi. Jjajjaawo akuwa omukisa lwaki omuteeke mangi wa Toyi. Essabo mulizimbe nti omuntu asobola okujja n'asaba bajjajjaabe n'asinza Katonda ng'ayita mu buwangwa bwe nga tazze kujjanjabwa. Nga talina birwadde mbw ate mayembe msimanya bisambwa msimanya bandoga nga zze kusinza Katonda ng'ayita mu buwangwa bwe. Ontegeera ly'ensonga lwaki njala ozimba yeekaalu eyo. Mama Fina. Aisha uza barondo zimana. Leo tukolelewa. Muyimbi aliko. Omuyimbi aliko. Jeno. Tusanso kulaba. Jeno bamweya na ndugu. Ne wakubye ngoma. Ntandika butanzi. Wakubye ngoma ta. Omwina kumbira mbubezi. Wakubye ngoma. Ntegeka butegesi. Mama usingewene. Awangale maso. Tata. Buchakuba. Wakubye eno. Toba na kintu. Kati waliwo gyendeeta. Omanya nti bazze bakanduga tayimba laavu nduga biki. Kati ngenda kuba kuba ennyimba bajaga. Omanye okuyiiya kirala n'okuyimba kirala. Kati nze Katonda yampa n'emisambwa ne gituula meeting ne gigamba ono ye bamweyana. Misambwa gyenyini kutuula. Gyatuula. Gyalona yiga abavubuka bano abatumanyiira tulina yaani. Niga naye kati omuyaayo bamweyana. Manyi obeere oyimba naye tomanya kyoli mmwe mulina okugamba musajja mwali. Omuganda agamba bweza nnyo obwa Mukasa ne maama Namukasa. Eŋŋoma eriko bagiyita ntobana kintu. Ekibayita ntobana kintu oba osigadde toyina muyambi nga gwa kirimu gwe maama gwe taata. Kati mu music wa kadonkamu nze maama nze taata nkoba nkitoba nakyo. Kubanga nze muyiiya nze muyimbi. Abasajja abaali bakola kyenkola kwaliko Muzeeyi Fred Sebata, kwaliko Elimani Basudde, kwaliko Prince Joe Paul Kafeero, kwaliko ne omusajja yali enja Sabiggo Fire Bongole Lutaaya. Abo be basajja abanjagaza music ne neegomba okuyimba. Kyovula babwemba nnyimba sivuganya bano baana kati baliwo. Mvuganya abasajja balinda bengantuula ti we bava eddibu teribadde n'ennume weekula tewakuleemu. Yeah. Yeah. Tudde ku nnono era abasinga mugenda kitegeera nnyo ku kalenda nga 5 ku wiiki ejja Friday ngenda kuba ntongoza oluyimba olwo. Amakulu gaalwo abamu bwe nayimba tudde ku nnono balowooza mbayita genda bajjanjaba mu mbuga. Naye nali ntegeeza tudde ku nnono mu mpisa, tudde ku nnono mu nnyambala, tudde ku nnono mu nkiiko z'ekika, okukuza abaana mu mpisa, okufugika abaana nga tubazadde abaana bakule nga bali ku mulamwa, okuba nti omwana omuwala atuuzibwa basenga be ne bamutuuza. Tuddemu tusomesa abantu ng'Abaganda bwe baakolanga. Kibi nnyo okubanga twagala obwakabaka bwa Buganda nga tugamba kabaka waffe awangaale naye ng'ate tutyoboola obuwangwa n'ennono. Era kino kyensomesa Bannayuganda nti obuwangwa n'ennono tebikontana na Katonda. Yesu kirala, Nabbi Muhammad kirala, abo batume Katonda kirala, n'emisambwa gigamba mutye nnyo Katonda ye Mukama waffe. Kyova olaba nti nakyo kye muyita angel, Omuwarabu akiyita malayika, Omuganda kyayita omusambwa, Omutanzania n'akiyita ejjiini, Omulundi kiteeganya, bingi Banyarwanda Banyankole Bacwezi buli omu akiyita mu lulimi lwe. Naye tutegere butegeezi nnimi zaffe. Bannayuganda tetweyagala. Lwaki? Uganda mu nsi yonna senga yeesingamu abalambuzi abangi. Kuba eyina ebintu ebitali mu nsi ez'enjawulo. Eyina empewo eri ku nakyo, erina kwegamba fresh air, erina ebirime, erina eddagala. Kwegamba tulina ebyokulya ebyaffe ebitalimu bidagala naye kati twava ku nnono. Kyova olaba abajjajjaffe bawangaala emyaka 10 ffe tuwangaala 325 n'ofa. Kyalwakutaano ku kalende Makindi okuyingira mutwalo gumu, VIP 3, emeza ya mitwalo 5 naye nga ku Lwomukaaga ngenda Mukono wa Mukulu Sempanji ngendo kikubira ate era ab'emukono saawundi ku Lwokuna egenda kuba emaze okutuula, ab'okalenda ku Lwokusatu ebyuma bigenda kuba birinnyeeyo,
ate nga 12 ngenda ku First Hotel Matugga 11 Lukaya wengenda okubeera bayitawo ku Nana ate nga nyina ekyotera mu Kisaawe n'ewalala abo kirala nnyo. Essabo kitegeeza essinzizo, essabo kya lulimi Luganda kitegeeza essinzizo nti ekereziya ssabo muzikiti ssabo. Kati nze ndi mu kuzimba essinzizo ery'obuwangwa n'ennono nkuba abasamize babadde bakola kimu kuzimba masabo mangi wa Toyi jjajjawo akuwa omukisa lwaki omuteeke mangi wa Toyi. Essabo mulizimbe nti omuntu asobola okujja n'asaba bajjajjabe n'asinza Katonda ng'ayita mu buwangwa bwe nga tazze kujjanjabwa nga talina birwadde mbw ate mayembe msimanya bisambwa msimanya bandoga nga azze kusinza Katonda ng'ayita mu buwangwa bwe. Ontegeera lyensonga lwaki njala ozimba yeekaalu eyo. Kati mwe ababyogera mwe muleetera abantu abo okuboolana mu buwangwa n'ennono. Nze pulezidenti wange aba Katonda nabamweyana jjajjange gwe nasamira n'eddungu. Nze siina pulezidenti mu buwangwa n'ennono wabula Maama Fiina yakola omulimu gwe mu buwangwa n'ennono agutambuzza. Senga kulannama ne Ssaabakabona Jjumba bakoze omulimu gwabwe bagutambuzza. Yensonga lwaki bonna ku kalenda nabayise. Zino saagala kulwana ntalo za byaddiini nti oba bya buwangwa n'ennono era abasamize abeesosola mukirekeraawo. Mwe mulese n'abannaddiini obalinnyako ne bookya amasabo gammwe ne babasumbwa kuba temuli ttiimu mulinga bayimbi bakadonkamu. Temuli ttiimu. Ekigendererwa kya kivulu ekyo biri ebigendererwa bibiri oba bisatu. Ekisooka nze ng'omuyimbi buli mwaka nina okukola concert okutuuza ku bantu bange mbakolere full package nti bwe mba mu bivulu nkola katono n'enziruka. Ekyokubiri nina okulaga abantu kiki nayimbye obuwangwa n'ennono butegeeza ki bajje bakirabire ku show yange. Ekyokusatu nina okufuna ku ssente mujje mumpe ssente sibayise kutuula butuuzi. Njagala ssente bwe naafa mwagala mugambe mbu yatulekera obwana mizigo mujje mumpe ssente nze nkole ebye nnina okukola nga sinnafa. Oyimba obosamira mu bivulu byo. Nze siri musamize. Kibayita omusamize gwe mwoyo guli gwe tuyita ne gukka ku nze. Kuba ekiguleesa nga mugukoowodde kuguloopera nti jjajja ono andoga, jjajja ono obwavu, jjajja biki gye bayita emize emibi. Empisa ziba nnungi. Kati ku bantu ffenna ffe tuli bazzukulu b'egyo emyoyo emisamize. Kyova olaba nti olubaale liba ggulu. Omusambwa kirala, mayembe kirala, abalongo kirala, emizimu kirala, olubaale liba ggulu. Omanyi buli bw'oba ng'osituka nabbi omukazi yakiyimba n'agamba nti embuyaga efuwa ayimiridde. Ewali okusituka wabaawo abakulwanyisa. Ontegedde obukulembeze kirala, okufuga kirala. Tulina obukulembeze n'obufuzi byanjawulo. Kati nze nyinza okuba ngatta ebintu byonna nga njala bigatta mbeera omufuzi ate omukulembeze kitegeeza bwongo. Kati oyo bwajja n'alwana kitegeeza ye obwongo bumulaga nti amanyi nnyo. Ne mu Uganda tukkirize akusinza abakusinze mwe abannwana musooke muzuule byenkola. Soma Bayibuli kuba ngimanyi, osome Kurani, zuula kye bayita Katonda kyeki. Bwe nnyimba ennono bagamba avumye Katonda, nze sinnavvula Katonda. Ngamba abantu mudde ku nnono mutegeere ebika byammwe, mutegeere empisa z'obuwangwa bwammwe kuba toli mu China tojja kulya misota. Lwaki temugiri oba mu ennono mwagivaako? Kiki musobola okukola mwe ngaba bibakadonkamu okomyawo munnammwe Segawa? Ate yagenda wa? Kyogamba nze bwe nava ewaayiga mwamala kunkomyawo mwannona. Ye bwe yava mu kadongo kamu yasiima n'amanya nti omanyi bw'ogenda mu ddiini y'Ekiyisiraamu olina okumanya bisatu. Abatabbuliiki simanya bakabalaza simanya bahamadiya n'abalala. Kati wasiramuka mu nsiramuka ki? Abatabbuliiki bw'osiramuka mu nsiramuka y'ekitabbuliiki muganda wange etteeka eryo okulituukiriza oteekwa okuba oli musajja. Kyova olaba bano bajaluuna bakapo bayimbi naye nga basiraamu. Kati mutegeere eddiini bye kampani ezitukwasa empisa tutye nnyo Katonda nga zo bwe zikola ssente. Eddiini si ya Katonda ate olulimi si ddiini n'eriyo n'aboogera Olwarabu nga si basiraamu. Mwagale Katonda Segawa mumuveeko awomere enkoko talingiriza byeri amanye ebizibu bye. Nze nakoma kumukolera nga nsitula byuma bye. Kati bwe mba ndijja eno kitegeeza yassa omukono mu kulwana nze ne mpitawo. Nze ngamaliriza ebyange. Abayimbi b'akadongo kamu bangi abayimba style gy'oyimbamu abagiyimba mu myaka egy'emabega ne bagwa bangi baagwa. Abayimbanga ennyimba ez'abalongo abayimbanga ez'obwemu zaakomanga wano ku National Theatre ne bazigoba. Ne zigwa. Yayimba kanneenaanyi bangi olabika ng'agenda okugwa. Nze sisobola kugwa nalimpe mu ddaani. Muzeeyi Sebata bw'ogoberera ennyimba ze yayimbanga ebigambo ebyaffe abakulu ebyekusike ne tubimanya. N'ayimba eby'abaana abato ne tubimanya yenze endugga kye nabagambye nti nze sivuganye bano bayimbi bammwe baliwo kati. Nvuganya abasajja bali babasudde bakafeero ba Muzeeyi Sebata.
kyova olaba byennyimba sisobola kugwa kuba oluyimba lwange ne bwendekerawo okuyimba leero nfa ne famire nesigange lulyako basudde kyeyakola otegedde naye bw'omala bw'ofulumya oluyimba ewiiki 2 ne bakubanja olulala oba wayimbye eki okwezimba wakawo omulaba ku channels nyingi kali mu millions ezikola millions of views and whatsoever sinalaba kiki kyoteeseteese okusobola okwezimba gwe ng'omuyimbi ng'oyita mu wakawo kakati copyright ezo nasooka ne ŋŋamba nti buli bw'oba nga tolina bakulyako tosobola kutuuka gy'olaga abandiddeko kye mundiddeko kimala ndi registered na signingibwa mu kampani 2 Smart Life Promotions ekulemberwa Lutaya Tobias manager wange Niga ate nina ne JAK eya Juma Abdullahi kola nnyo ye promoter ono manager ate nga naye promoter kati ngattiddwa kampani 2 kitegeeza music wange aliko abamuvunaanyizibwako bwe bunaakeera enkya ne bakkuba ekipapula gwali ku YouTube ojja kufuna obuzibu nammwe abakola tuni bwe banaakeera enkya kampuni nesituka kasajja kampi kanyoomere mitala abasajja baatayikamu ssente mu bye mulaba nkola kyovula banyirira kyovula bawakatambula lonchi nzitegese gw'omanyi abazitaddemu ssente kati weesetting bw'obanga omanyi byenkola tobiinaako right tandika okwesetting emisambwa giri 999 amayembe gali 777 naye sisobola kuyimba musambwa gumugumu wabula sazze kuyimba mannya ga misambwa gonna nina oluyimba lwe namenyeddemu amanya g'emisambwa baluyita misambwa ne bwabaawo oluyimba lwe bayita twezuulenga tegeera omusambwa omuzimu omukulu ogw'ekika kyo otegeere omusambwa omukulu gwe musamira ewammwe otegeere bajjajjaabo n'obuvo n'obuddo bw'ekika kyo osobole okumanya obuwangwa bw'osinze Katonda so ennyimba nnyingi nnyo amannya g'emisambwa mujja kumanya nti Lubowa wa Mpingu yakulira amakomera Kiwanuka wa Air Force akulira gyera mu bbanga Jajja Mukasa wa Marine yakulira gyeri ku mazzi Dunguye Muyiza akulira ttale okitegedde bamweyana mukutuzi wa ddiru ye Big Don kyovola n'abajamayika bamuyita Jja yo abange muleke neŋŋenda ziŋŋenze ne bamweyana omulalu alinjagala alingoberera wadde nga munkyaye ŋŋenze ne bamweyana yeyekka gwenjagala nga nfunye wuzu eswala n'ensaala siwuliranga ku ddoboozi lya Allah kababe bana abagende Mekka pawo yali alinnyiddwako nabbi n'ayogera naye bamweyana ye kasita omuyita ajja n'alamulanwa byo njabba kubaka